waliwo omwami wali muyisasa mu navigator eyasalawo okulondoola oba ensi eno ddala ya round oba ensi eno ya flat. Leero ngwikiriza Profesa Wamwono ng'abafera ne ŋŋamba nti lindako katono. Ebintu byayogerako kiraga alabika yabiwulirako mu ŋŋambo era bikola sense eri abo abatalina kye babimanyiiko, naye kati kunze yajja okuzuukusa abantu ndabidde ddala nga mpadde ebyokkola. Wuliriza bulungi ne leero obeeko ekipya ky'oyiga. Mu mwaka gwa 2005 Ferdinand Magellan yatandika olugendo lwe okuva ku kitundu ekimu ekyensi ne yeetooloola ng'ali tamanyi nti yeetooloola, ng'atambula butambuzi ewasaana eryato n'ateekawo eryato ng'atambula butambuzi ensi yonna. Omwaka gwa 2005 atambula butambuzi. Ferdinand ono yakizuula nti akomawo mu kifo kyekimu we yatandikira era n'agamba bannange ensi neetooloovu kubanga nkomyewo we natandikira. Ferdinand ono ekisooka kya byonna Sakam Navigation eno gyayogerako terina ngeri yonna gyekakasaamu nti nno tubeera ku mupiira, naye nga sinnabatwalayo eyo mpulidde obulumi bungi nnyo bwe ndabye ng'omuntu eyeeyita Profesa akozesa case study enjingirire n'atuuka ku ssa erisigira abantu ekifaananyi ekitali kituufu. Ndowooza abalanga butabeera informed kimala, naye nze ndabidde ddala nga kino kyakoze aleese omuzannyo mu content creation. Kati kansooke nkutereereza olugero luno lwayogerako ndukuwe mu butuufu bwalwo tulyoke tweyongereyo. Ekisooka kya byonna Profesa Wamwono mu kwogera kwe alaga nti Ferdinand yali yekka ku mission eno. Kyokka nga mu reality Ferdinand yakulemberamu abasajja 207 ku mission eno. Ensobi ey'okubiri gye mukutte alina wagambidde nti Ferdinand yatambuzanga bigere ku lukalu ng'aweetaagisa eryato aliteekawo, kyokka nga mu reality olugendo lwonna lwali ku mazzi era beeyambisa eryato lyabwe eryali liyitibwa Victoria okunavigatinga. Lwakuba ekyenjawulo bwe baasanganga ettaka oba olukalu oba obuzinga baateranga okuwummulamu ne bakampinga ku lubalama okunoonya ku byokulya mpozi n'okuwummuzaakokko ku mibiri. Missoni eno yatwalira ddala ebbanga eriweza emyaka 3 kubanga basimbula mu August wa 1519 bakaawonawo ne bakomawo mu Septemba wa 1522. Ensobi endala gye nkutte Profesa Wamwono neetegeera nti story yagiwulira mu ŋŋambo teyagisoma ayogezza Ferdinand mbu yakola conclusion n'agamba nti era n'agamba bannange ensi neetooloovu kubanga nkomyewo we natandikira. Bannaye ensi neetooloovu kubanga nkomyewo we natandikira. Kyokka nga mu story entuufu Ferdinand yafiira mu lugendo. Eno story eyagala okufaanana mu kkono eya Musa owa Bible eyakulembera abaana ba Isirayiri okubatwala mu nsi ensuubize, naye ate ye mwennyini Musa n'atagituukamu ensi ensuubize. Mission eno Ferdinand ye yagitandika era ye yali nannyini kirowoozo, naye yafiira mu bitundu bya Philippines era oluvannyuma lwa byonna eryato eryaliko abasajja 207 lyakomawo nga lisigaddeko abantu 18 bokka bakaawonawo. Kati nze ndowooza kibadde kya buswavu nnyo okulaba Profesa Wamwono ng'ayogeza omuntu eyafiira mu lugendo nti bannaaye nkizudde nti ensi neetooloovu kubanga nkomyewo we natandikira. Sebo Profesa, bino Ferdinand yabikusanzaawa okubikugamba? Ono abakutandikira ku nsonda eno ey'ensi n'alemererwa okukomawo yaligambye nti ensi eri fulaati kubanga ekintu kyonna ekiri fulaati bw'otandikira wano ate toyinza kukomawo wano singa oba omazeeyo wano. Ensi eri fulaati ebeera erina weekoma ate ng'era erina weetandikira. So ensi eri fulaati bw'osalawo otandikira wano olugendo lwo okoma wano tokomawo wano. Kati Ferdinand bwe yatambula yakomawo wano we yatandikira, ekitegeeza ensi yali fulaati kubanga yamuganya okukomawo wano we yali atandikidde. Singa yali atandikidde wano yeetoolola era n'akomawo wennyini we yali atandikidde. N'akakasa nti ensi mu butuufu ya rawundi. Gye mbasomeseza mbanga mukyabyagala nja kulagira mu comment section ne likes ye munaawa video eno olwo nno nja kubasomesa ebingi ensi. Kati katugende mu nsonga enkulu erowoozesa ba Global Earthers bano nti eno Sakam Navigation eyakolebwa tesoboka ku flat earth. Ekituufu kiri nti obusajja bwasooka kuba kweka knowledge wa flat earth omutuufu ne bubateekamu flat earth ey'ekisiru. Awo mwenna ne mulabira ddala ng'omuntu yenna abasomesa ku flat earth ye musiru. Naye eyo just yali program gye nnyinza okugamba nti nno yali successful. Yasucceedinga okutuusa ffe abatatya kutuyita basiru we twaviriddeyo ne tufuuka glitch mu program. Nkomezawo flat earth map yaffe gye tukozesa buli lunaku ate nga nsigala mbagamba nti nno yentuufu. Era tugenda kugyeyambisa okukola path yonna kulu ya Ferdinand mwe yayita tulabe oba nga ddala tekisoboka okukomawo gye twatandikidde ng'oliko flat earth. Ekisooka kya byonna mwenna kye babakweka mu lugero luno kyekyokubeera nti crew eno yeeyambisa emmunyenye ne campus mu lugendo luno era kyekyabayamba obutabula ne basobola okukomawo gye baatandikira olugendo. Naye kati bino tebabibagamba kuba muba mujja kwebuuza ebibuuzo ebiyinza okubaviirako okuzuukuka. Ferdinand ne crew ye baasimbula wano mu Spain
Mapu eno ngenda kusooka ngikuzoomingire osobole okulaba obulungi points zenjogerako nti byaddala kweziri, oluvannyuma nja kugizoominga in olabe path mu bulamba bwayo. Jukira eno tuli ku flat earth map mwe gye mutalina gye baabakweka. Kati bwe basimbula Spain, baserengeta eno mu South America nga baseeyeyeza ku Atlantic Ocean ne batemera mu muwaatwa ogutemera wano mu kiri okwesogga Pacific Ocean. Guno nno omuwaatwa okuva bwe baagukozesa ne gutuumibwa erinnya lya Ferdinand eryokubiri, era na buli kati guyitibwa Strait of Magellan. Okuva bwe baawetera mu kiri ne beesogga Pacific, tebaddamu kuserengeta mu southern direction, era wano mu Pacific Ocean baaleega buleezi nga badda mu west, era lwaddaaki ne basibira mu Philippines gye baagwira mu lutalo olwayitibwa Battle of Mactan. Era kigambibwa mbu Ferdinand Magellan wammwe wano ba local warriors Abafilipino bwe bamukubira akasaala ak'obutwa n'effumu eryasongolebwa okuva mu bbambu mu Luganda limuyita ebbanda, era bw'atyo n'afa ng'omuzira mu bitiibwa ebingi ennyo. Bakaawo nabo beeyongerayo n'olugendo ne bayitira ku Spice Islands. Buno obuzinga bwa Spice Islands mapu enkadde ezimu zaali zibuyita Moluccas, era busangibwawo okumpi ne Halmahera. Basigala baleeze ne bagguka mu Indian Ocean eno okulinaana Madagascar ne baserengetera ddala mu South Africa, olwo ate ne baddayo waggulu mu Spain ku starting point gye baasimbula. Bwe tuzuminga obulungi route mwe bayita efaanana bweti ku flat earth map yaffe. From Spain to Chile to Philippines, then ne bakomawo baabo Madagascar, baabo baserengese South Africa, back to Spain gye baatandikira olugendo. Abazze balaba videos zange nabalaga engeri campus gyekolamu ku flat map n'engeri east ne west gye bikolamu ku flat earth. N'olwekyo abadde tannaziraba osobola okuzinoonyako n'otegeera ensonga lwaki omuntu atambudde eastwards oba westwards asobola okutambula n'akomawo ku point we yatandikidde ng'atambula. Ffe nga ffe ba flat earthers tugamba nti circumnavigation yokka esobola okukola sense gye tuli ye following emu ku longitudes n'egyetooloola southwards nga bwekomawo mu north. Naye ba globe earthers beefuula nti tebasobola kukkiriza kukola experiment eyo olw'okuba mbu mu south wali restricted by the Antarctic Treaty. Kiki ennyo kye bakukumye mu Antarctica ekiremesa n'akanyonyi akamu okutukolera experiment gye twagala? Kubanga ffe tugamba nti singa ennyonyi yeetantala okubuuka southwards ejja kusooka ebule ku ladder olwo ate bulire ddala obutakomawo, kubanga ensi gye tuliko si mupiira, mu reality ensi gye tubeerako ya flat. Follow, like, share and comment. Don't forget to subscribe to our YouTube channel eyitibwa Wake Up Zuukuka.